أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومن أشرك بك اللهم فقد ضل ضلالا بعيدا ومن أشرك بك اللهم فقد افترى إثما عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يقول الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والنات ولرزاه tukulamira tetwejjaamu obulamu bwonna okutenderezanga Allah tabaraka wa taala byangu ebyokutendereza Allah si byakuyiya buyiya Allah wekitwa tabaraka wa taala yannyonnyola entendereza gyateekwa okutenderezebwamu tabaraka wa taala n'atuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ataggulule Allah tumutenderezenga tutya yaleka tusibiridde ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allaahu Akbar la hawla wala quwwata illa billah byetaaga okulemerako ebbanga lyonna byetaaga okulemerako obulamu bwonna ebirungi bingi ebifumbekedde mu byo eri yonna abyekuumiddeko abyenywerezaako mulimu oguteetaaga buzu ogw'okutendereza Allah mulimu ogutaliiko nnyambala ogw'okutendereza Allah mulimu ogutaliiko bifo byeyawulidde nti omala kutuuka mu kifo gundi ogw'okutendereza Allah omuntu wonna waabaali asaana atenderezenga Allah tabaraka wa taala mu suratu Ali Imran aya ye191 bwe yali Allah atenda bwe yawa amagezi abagakozesezza mu bwennyini bw'ogakozesa yaga nti alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar bitendo by'abakkiriza mu mpangala zaabwe obulamu bwabwe bwonna yadhkuruna Allaha batendereza Allah tabaraka wa taala qiyaman kababenga bayimiridde wa qu'udan oba balina bwe batudde wa ala junubihim ne bwe baba balina bwe bagalamidde omukkiriza obulamu bwe kutendereza Allah tabaraka wa taala nsobiyo nange lunaku luziba nga Allah tomutendereza wallahi n'oluvannyuma lw'okusaala okutendereza okwo okw'emirundi 3 ebigambo subhanallah emirundi 3 alhamdulillah emirundi 3 Allaahu Akbar emirundi 33 mwanangera ebiseera bigaana musiraamu n'asiya busiya mu bwangu butagambika oteekangayo ebirowoozo byo wallahi yogera subhanallah enywevu ddala ng'ogitaddeko ebirowoozo byo mu ntendereza n'endeeta z'ebigambo ebyo omuntu asobola okusonga awantu wamu n'agamba nti subhanallah walhamdulillah wallaahu akbar n'agenda awaddako n'ayogererawo ebigambo 3 n'agenda awaddako nawo n'ayogererawo ebigambo 3 olugalo lumu n'alwogererako ebigambo 9 subhanallah walhamdulillah wallaahu akbar n'agenda awaddako wakati ebigambo 3 n'agenda wasembayo omukono gwonna agenda okugumalayo 9 emirundi 5 byegamba 45 olugalo bwo oluddamu emirundi 2
by'ebigambo 9 n'osembyayo olugalu lumu ebigambo 9 okukola 9 tufisse ng'obudde okutendereza Allah tabaraka wa taala. Mu butuufu bw'otaatende Allah ani gw'ogenda okutenda? Allaahu Akbar. Yalina okutenda okw'amazima Allah, yalina okutenda okutuufu Allah, yalina okutenda okumweyawulidde Allah nga byeyatendwa nabyo ebbanga lyonna atendwa nabyo. Be baatendanga n'amaanyi mu 8 leero tebalina maanyi, be baatendanga n'obugagga mu 7 leero baavu, abaali abakulembeze mu 6 tebali yadde ku lukiiko lw'ekyalo, abaali abagezi mu 5 wallahi leero tetukyamuyita mu lukiiko, tetulina kye tumwebuuzaako. Ampuliriza, yali Allah tabaraka wa taala ku ntandikwa, aliba Allah tabaraka wa taala yalisembayo Allah, tayinaayo kiralo oluvannyuma lwe, tewabangawo kyonna nga taliwo Allah tabaraka wa taala. Asaana okutendwanga mu bulamu bwo, abange buli kyotunuuliranga jamu ekyokuyiga wakati mu kutenda Allah tabaraka wa taala. Emirundi mingi ekigambo kutenda omuntu anaakikola aba ayina embeera emuyitiriddeko, n'afundikira nga anyeenya muto ku byala bye, n'afundikira nga yeewuunyiza nnyo atenda butenzi ku byawulidde. Allaahu Akbar. Atendwa Allah ku buli kyotunuulira. Wayatafakkaruuna fi khalqi samaawaati wal ardi. Batendereza Allah bokka, bonna bakozesezza amagezi mu mbeera ey'obwegendereza, buli kye batunuulira beewuunya nnyini kyo. Bangi tutenda bantu, otuuka ku muzikiti ogunyirira butiroga nti bannaye musajja oli alina ssente, la ilaha illallah, n'otuuka ku makambo nga gatemyanga muntu. Kyannaku nnyo obutatenda yatonda muntu n'otenda maka. Gwa maka n'ogatenda nti gatemyanga muntu n'ototenda yatonda muntu, wandyewuunyiza nnyo yatonda omuntu. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar. Asana Allah atendebwenga kyekigambo subhanaLlaah yayawukana Allah mu byonna byakola. Allahu Akbar. Yatandika omuntu Allah nga talina kwalabidde, talinawo samples ze yasooka Allah nti zajja tezifulumye bulungi n'alyoka afulumya gwe nga gwosembayo. Byonna bye yatonda Allah yabitonda olutonda lumu tabaraka wa taala, n'abitonda nga ebbanga lyonna tebyetaaga kuddaabiriza. Muntu teyeetaagako pulasta, teyeetaagako kalangi, teyeetaaga vanish. Allahu Akbar. Tutende Allah obulamu bwonna. Allahu Akbar. Bingi ebyewuunyisa naddala ku muntu gwe wali weenoonyezaako omuzindaalo gwo, wali weenoonyezaako amplifier yo, bakutuma akoogera omanyiwe we yakassa Allah. Tusaana kumutendanga obulamu bwonna. Ebigambo subhanallah, alhamdulillah n'ebirala bya muwendo nnyo, naddala ng'abyogera amanyi bye bitegeeza, nga ddala ategeeza nti yayawukana Allah. Bw'atunulidde omwana, wallahi Allah gy'atujja muzaaliro, omwana Allah amuleeta mu duniya nga mugonvu alinga lyenvu, ogwo omutwe mbunene bwagwo Allah afunza mufunza, anyiga munyige, Allah guyisaawo, Allah gujja mu lubuto lwa maama okukuleeta ebweru, Allah agunyiga bunyizi kuba gugona n'akusuula ebweru. Empewo Allah najjanga agufuuyisa empewo, Allah najjanga agunyweza, najjanga agunyweza. Kyovula ne maama mu kyogero yawumbawumba omutwe gw'omwana ogwo gusigala gukyagonda, Allah ajja agumya mugumye mu kifaananyi ekyo mwe yajja ggwe haaji. Falyanduri linsanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wa taraibi. Muntu asaana obulamu bwonna atenderezenga Allah tabaraka wa taala. Byebigambo biri byenkusibiridde, bwe tunaanyweza okutendereza Allah ku makya, mu ttuntu n'olweggulo, Allah agenda kukola ku buli nnaku yaffe yonna. Mu suratu Twaha sura ya 20. Allahu Akbar walillahi alhamdu. Aya y'ekikumi 24 Allah ganti Allahu Akbar. Man a'rada an dhikri, yenna n'agayalirira okuntenderezanga, yenna n'agayalirira Qur'ani, yenna n'alagajjalira eddiini. Man a'rada an dhikri, yenna n'anafuwa mu kunjogerangako, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, agenda kuwangalira mu bulamu nga bwakanyigo. Batuyimirizamu awo n'ekyennyuma ekya aya mu kugivuunula kituufu, yenna anajjumbira okutendereza Allah yagenda okwangalira mu bulamu obulungi, kubanga yenna anaagayalirira okutendereza Allah obulamu bwakanyigo. Obulamu obulungi buli mu ddiini, obulamu obulungi buli mu kutendereza Allah tabaraka wa taala.
tagenda kuwangalira mukanyigo wano ku dunia kwokka. Wanahshuruhu yaumal qiyamati a'ama, ne ku lunaku lw'enkomerero gye yaziikwa Allah agenda kumuzuukiza nga muzibe. Tujjumire okutendereza Allah. Kyetaagisa ki? Kutuula wansi gwe kukyewandiikako nti nteekwa okutendereza Allah. Nyina yakadde kenfuna olw'eggulo, nyina yakadde kenfuna ku makya. Buli lwembeerawo nga siri nnyo bize, ne bwemba nyina byenkola, kubanga okutendereza Allah tekugaana avuga mmotoka, kutendereza Allah tekugaana mubazzi kubajja bintu bye, kutendereza Allah tekugaana ayosa bintu, kutendereza Allah tekuyina kyekukosa. Tumwogerengako Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna. Allah ajja tukolera ku bwetaavu bwaffe bwe tunettanira eddiini. Ekyokubiri bye tukusibirira abange Allah kumwebazanga, tusime Allah byatukolera. Ampuliriza, obulamu tebujja kutambula gwe nga bw'oyagala, era tewaliwo Allah gwabutambuliza nga ye bw'ayagala. Allaahu Akbar walillaahi alhamdu. Obulamu Allah yennyini bwo, teyeetaaga kwebuuzaako ku byanaakola. N'ebitonde byonna Allah yennyini byo, teyeetaaga kubyebuuzako ku nsonga yonna. Abange, gwe entebe ewuwo, entebe yo, oba akameezako, oba essaawa yo, oba essimu yo, oba akatambala k'ak'omu ngalo, ke kakuwa ekyokkola. Lw'onookaleka ekomala keebuuzaako nti leero ngenda kukuleka waka. Sowaani lw'onoogiriramu omala ginnyonnyola nti leero ngenda kukuliiramu enkya sijja kukuliiramu. Abange, tulekere Allah obwannannyini obwenkomeredde ku bitonde bye, nga naawe kennyini mwe weetadde waddembe okukolera okukola kyonna ky'ayagala ku ggwe ekitonde kye. Tokaluubirirwa bulamu lwa Allah byatannakola. Yanguyirwa obulamu wakati mu kuteekayo ebirowoozo ku Allah byakkoledde, owangale ng'oli musiimu. Byatannakolera tebinnakusaana, byatannakolera tebinnakusaana. Wenna Allah gwatannajja mu bupangisa tonnasaana kubuvaamu. Wenna Allah gwatannawa mulimu tegunnakusaana. Wenna Allah gwatannawa mwami tannakutuusa Allah. Wenna abafumbo Allah batannawa zadde Allah tannatuusa tabaraka wa taala. Ebbanga lyonna bw'aba atuusizza tayinaawo nsonga yonna. Wallahi innahu ala kulli shay'in qadir. Allah ku buli nsonga yonna musobozi. Nabwe gutya mpuliriza, tubeere bagumiikiriza wakati mu kutunulira Allah byatukolera tabaraka wa taala. Nga bw'atakowa ku byatukolera tokowanga okumwebaza Allah tabaraka wa taala. Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Temuyinaawo nteekateeka obulamu Allah tajja butambuza mmwe nga bwe mwagala, ateekwa bitambuza nga bw'abyetaaze Allah tabaraka wa taala. Lwaki? Innahu rabbul alamin. Allah ye mulisi w'ebitonde tabaraka wa taala. Ebbanga lyonna lera yategerera gwalera. Ebbanga lyonna lera ye mugagga wono gwalera. Ebbanga lyonna lera yategekera gwalera. Tofumiitiriza nnyo ku byankya. Programu yonna Allah giina tabaraka wa taala. Teweekaluubiriza ow'ekitiibwa Allah aganti fa'aalun lima yuridu. Allah mu bulamu bwo gwe ajja kukola ye byayagala kuba oli kitonde kye. Nga bw'olina obuyinza ku ntebe yeeka ogisuza bweru oba onogisuza mu nnyumba, teyinaawo oluwenda lukaayanya ne Allah tabaraka wa taala. Tumulekere obwetwazo obwenkomeredde mu bulamu bwaffe. Allah akole buli kyayagala tabaraka wa taala, naffe twebanje Allah byayagala jalla jalaaluhu. Kyobulaba Allah mu suratul kahfi Allah yatuga nti wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah. Allaahu Akbar. Toyogeranga ekigambo kyonna nti enkyanja kukola bwe nti okujjako ng'obirekedde Allah tabaraka wa taala omutesitesi. Mu suratul Luqman ng'eggwako Allah n'atuga nti wama tadri nafsun maza taksibu gada. Teriyo kitonde kyonna kiina programu yaakyo yankya, byonna Allah yabimanyi jalla jalaaluhu. Tusiime Allah byatukolera. Weetaaga kufumiitiriza obulamu okyabuyina, tomanyi muwendo gugenda kuziikwa leero. La ilaha illallah. Ebiyungo byonna obirina tomanyi muwendo gw'abalema. Gw'okaba fees, wallahi eriyo Allah gwe yawa omwana atagenda kulinnyako ku ssomero obulamu bwe bwonna. Lunaku lwokubiri nabadde mu Ndeeba, Allah yaleese omukyala ng'asitudde omwana wa myaka 5 ng'omwana tatuula, asabise musabike. Omwana yandibadde agenda ku ssomero, yamuzingazinga Allah nga bwe yasalawo. Omwana ali awo yenna atunula butunuzaati. Musiraamu akalubiddwa fees, osobola okuwanyisaamu n'oyo gw'otwalemu oyo atasoma.
bwate tusiimye siima Allah byakolera bwe ziba fiizi ze zibuze gumiikiriza. Mwana natula n'esini ey'okuna mwaka gwa 97 wallahi gwe mwaka gwe nyini mwe yazaalira omwana w'omuwala paka n'olwaleero muwala we tatambulangako eyazaala mu 97 tatambulangako amabeera gasunidde awo ku ndiri waali byonna bikolera awo yamusaasira Allah y'omwana ategeera bulungi ne byonna biggwera awo. Gwe tolinayo mwana mulema okaaba fiizi. Allaahu Akbar ng'omwana omuyina wetaaga kufumiitiriza bulijjo bingi Allah byakkolera otegeera bulungi omanye omuwendo gw'abalalu. Gwe tokimanyi nti butabika buli lunaku ayingiza. Oli mulamu obwetaaya omanye omuwendo gw'abasibe. Gwani agamba nti omuntu okumusiba ekisookerwako kuzza musango. Tomanyiyo baziba misango batambula ng'ekyalo kimanyidde ddala bulungi nti kyamaani mubbi difensi yennyini mubbi. Allaahu Akbar. Tomanyiyo nkuyanja y'abatalina musango abali mu makomera. Wallahi Allah yalina obuyinza obusembayo ku buli kitonde yasalawo ani bwanaggalira kyovula kisoboka okera ku makya ng'omulamuzi bamuggalidde bulijjo asindikayo banne. Kisoboka okera ku makya nga abadde osi ng'ate gwe baggalidde bulijjo asindikayo banne. Kisoboka abadde akulira amakomera nga gwe baggalidde bulijjo aggulira banne. Ayina ekiragiro ekyenkomeredde Allah tabaraka wa taala bangi mbaggalire teri yavaka nga amanyi nti keŋŋenzebwe nti bagenda kunsiba. Twandimwebaza Allah mu byonna ebitegeeza obulamu wakati mu kuzzaayo ebirowoozo ku Allah gy'atujje. Haji ampuliriza mukwano gwange wenna mwaka gw'2000 wali ofaanana otya? Wali oyambala otya? Wali osula otya? Allaahu Akbar. Bwe tuzzaayo olutambi Allaahu Akbar ddirayo ddala mu kyalo eri Allah gye yatukuliza byali byakulya ki n'olwaleero byakyakuliisa? Zaali ngoye ki n'olwaleero Allah zakyakwambaza? Tukulidde mu ngoye enjulivu tewali wakulidde mu ngatto mbasinga obungi wayambalanga empale nga togattako saati. Tukulidde mu nzizi ani akuzaanywa amazzi amafumbe g'okulidde mu butimba. Olwaleero tugula ddagala lya biwuka ly'abaana ffe tetuli. Allaahu Akbar. Ani yali yediwaminzeeko mu myaka gye egy'obuto? Tuli mu masannyalaze olwaleero abakulidde mu ttadooba, tuli mu siini abakulidde mu ssubi. Allaahu Akbar. Tuli ku ttaapu abakuze tusomba ku nzizi. Lwaki tetwebaza? Wallahi gyatujje Allah. Omuntu wandibadde wamuwa lwampaka okwebaza Allah yandyebangiza lwampaka okwebaza Allah tabaraka wa taala. Gyakujje Allah wandibadde wakuwa obwesige mu Allah n'omulekera yonna gyakutwala yamanyi. Allaahu Akbar walilahi alhamdu. Gye bali balwadde aba buli kika tolina wakuluma obulwadde buluma talina Allah wakwata wataluma. Musiraamu mu duniya ekyebbeeyi muyo si bugagga. Mu duniya ekyebbeeyi muntu kukkiriza Allah. Bangi boolabanga abagagga emitima minaku nabangi boolabanga abanaku olw'obusiraamu obunyikidde emitima migagga. Bangi boolabanga abagagga emitima minaku olw'obunaabuufu bw'eddiini. Bangi boolabanga abanaku imaamu ku kyalo. Bangi boolabanga abanaku omusaaza ajjumbidde nnyo omuzikiti atava mu buli ddalusu emitima gy'abafaanana batyo migagga. Lwaki? Gyakkiriza Allah tabaraka wa taala. Tebawankawanka tebalina nnaku yonna ebaluma. Bakkiriza nti enteekateeka ey'enkomeredde Allah yagiina tabaraka wa taala. Bakimanyi nti tayinza kuba muntu azadde mwana n'afaayo nnyo n'alumwa nnyo ku byonna ebikwata ku mwana we n'aba Allah jalla jalaaluhu ow'obuyinza obw'enkomeredde n'atonda ebitonde nga tabiinaako buvunaanyizibwa. Yatonda ebitonde Allah nga bwakubitegekera byonna ebitegeeza obulamu. Musiraamu leka kkaluubirirwa mbeera yonna. Allah ye muleziwo buli kyakola n'ensonga. Emirundi egisinga ate nga ge mazima ebbanga lyonna omulezi talina nnyo bwetaavu bwakumala kutegeeza gwalira ku buli kyanaakola. Ebbanga lyonna alera tewali nnyo bwetaavu bumala kutuuza ono gwalera ku buli kyagenda okukola. Omwana P1 ng'onoomukyusa essomero weetaaga okumunnyonnyola. Omwana pittu nga yalwadde omusujja ng'omutwala mu ddwaliro omala kumunnyonnyola bigenda mukolwako nti bagenda kuggyako omusayi bakuba empiso. Omwana nga yina bye yakoze okumukubamu obuggo weetaaga kumala kumunnyonnyola nti nkukuba sirwa kukyawa.
kulw'obulungi bw'omwana oyo bingi byokola ebimunyigiriza, ne Allah mbulamu bwo kulw'obulungi bwo bingi byajja okukola nga bikunyigiriza, naye ng'atabikola kulw'obulungi bwo Allah tabaraka ta'ala. Ayina ensonga zonna lwaki yatwala mukyalawo, ayina ensonga zonna Allah lwaki yatwala abaana bo, ayina ensonga zonna Allah lwaki tannakuwa mwana, ayina ensonga zonna Allah ku buli nsonga yonna. Mu suratu Shura aya ya 27 Allah gati walau basata Allahu rizqa liibadihi labagaw fil ardi, walau basata Allahu rizqa liibadihi labagaw fil ardi, abantu Allah babbasumululira byanfuna nga bwe babyagala, labagaw fil ardi, eddiini bandigivuddeko, bandyononese, bandiyitiridde, bandiyiseewo mu bwononefu, bandikoze buli kika kya ffujjo. Nga Allah ow'ekitiibwa yatutonda, Allaahu Akbar, atuga nti walakin yunazzilu biqadari ma yasha, Allah kwe kusalawo ebyenfuna Allah bikusize mu kigero ye Allah kyayagala era kyasazeewo. Innahu biibadihi, Allah ow'ekitiibwa ku baddu be yeetondera, khabirun, abamanyi, basirun, abalaba. Ampuliriza Allah tumanyi, leka kweraliikirira nsonga yonna, programu yonna Allah yagiina, mutima gukke, fizi z'abaana zoweraliikirira, wallahi toyinza kutunnyonnyola zonna ozijjangawa ezimweredde okutuuka mu sini ey'okuna. Allaahu Akbar. Ayina ebyewunyisa Allah. Omwami wenna yagoba mukyalawo, omwami yenna ng'afunye mu butakkanya ne mukyala we, wallahi sente z'oleka awaka ne bw'oziteekako ebirowoozo ozirekengawo tezibaawo. Wenna yava mu bupangisa, sente za landiroodi ze wamuwanga kati oziwezezza. Wallahi programu Allah yagiina, omwana wo lwe bamutikkira fizi toddamu kutegeera gye ziraga ezaamuwereranga. Ayina obuyinza Allah, programu zonna yaziina, teweekaluubiriza mutwe musiraamu. Nabbi Isa alayhi salaam agamba, gwe bayita Yesu, agati ya bunu Adamu ad-da'if, owange mwana wa Adamu omunafu ennyo atalina kyosobola mu dduniya. Ittaqillaha haythuma kunt, bamunnaddiini wonna w'obanga oli, mu kyama ne mu lwatu bamunnaddiini, emisana n'ekiro bamunnaddiini, oli mu bantu oba oli wekka bamunnaddiini. Ittaqillaha haythuma kunt, ba mutya Allah ebbanga lyonna, nga byokola tobinoonyamu bantu kusiima, nga tolina gw'oyamba nga naye oyagala akuyambe, nga gwe byonna byokola ebbanga lyo lyonna Allah gw'onoonya okusiima, ng'okimanyi nti Allah bw'asiima teriyo mulala ate gwe weetaaga asiime. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangi tukoze bingi ng'obwetaavu waffe bantu kumanya. Nkwata emitwalo 5 n'ogiwaayo n'oyagala ensi yonna emanye, ajja ati omu ne imaamu omu waasalira yidi, ajja ati afaayo nnyo ku kwalira emisaalo, ajja ati afaayo nnyo abasiraamu oluusi n'abagabula ekyemisana kya yidi, ajja ati afaayo nnyo okuleeta zakatul fitiri. Ne lunaku lumu ku yidi emu imaamu teyamwogerako. Wallahi obubaka ajati nabuweereza kati imaamu mwewuunya ku mirimu gyonna gye nkola bw'aba tanjogeddeko mu basiraamu simanyi olwani bw'agenda kwogerako. Isa alayhi salaamu muyite Jesus agati ya bunu Adamu ad-da'if, owange omwana wa Adamu omunafu ennyo atalina kyesobola mu duniya wano. Ittaqillaha haythuma kunt, tyannyo Allah obulamu bwo bwonna bamunnaddiini ebbanga lyonna. Wakun fi dunya dhaifan, beera mu duniya ng'okimanyi nti oli mugenyi essaawa yonna dda ewaabwe. Bannange ku dunia si waffe, tekwaliko maka. Allaahu Akbar. Tekuliko maka ge baali bazaalamu Adamu alayhi salaam. Adamu omuntu eyasooka Allah yaleeta mulete ku dunia, tekuliko maka ga jjajjaawe yadde aga kitaawe. Kyova olaba Allah wajjulula omuntu yenna tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, twava eri Allah wano si weewaffe, wa inna ilaihi raji'un, n'essaawa yonna Allah tuzaayo ewaffe. Wano wenkusibirira mpuliriza, lowooza nnyo ku lunaku lw'olidde ewammwe, eyagenda e Bungereza okukola, eyagenda e Japan okupakasa, n'amalayo emyaka gy'olina mu nsi, olina 34. Olunaku lwakomyewo ewaabwe, okimanyi nti abeewaabwe bangi bakuŋŋaana bamwanirize, wakati mu kusuubira nti byaleese bijja mu bbanga lyamaze Japaani. Kekakutanda emyaka 33 gy'omaze Japaani, nojja n'obugaati 2 obw'ebitaano ne hafu ya sukaali ne hafu liita ya jessa. Bakubuuza nti Luganda wagwe ddalo nga siriina buzibu bwonna, n'olyoka bajegawalirako nti ndese ekizimbe wakati ettokyo, ndese ekizimbe kyange. Bakubuuza nti ekizimbe wannyoko wammwe,
obwo obugaati bwobwo bwennyini bwe bakuwera ku kyayi n'obulira ddala bwe baba tebakubiddeeyo bwe baba tebakulesa entebe nga tebakuvunaana bulijjo lwaki toweereza bintu eno wammwe bakuzimbire bakutegekere bagulire byonna by'olina okozesa ng'okomyewo. Ampuliriza naawe wano ku duniya oli Japaani wajja kukola bingi by'oteekwa okukola osaana obiweereze wammwe gye wava muntu agenda kweyagalira mu jjana. Wallahi olunaku lw'enkomerero bwe twali tukyasoma suratul Qari'a SHYKH bwe yali atuvundira ayiga nti fa ummuhu hawiya yatugamba nti fa amma man khaffat mawazinuhu yenna anaagayaalirira by'anaayanjula ewaabwe ngazzeeyo ewa Allah yenna anaagayaalirira biteekateeka fa ummuhu hawiya nyina amulinze ku kisaawe muliro hawiya wama adraka mahiya gwono gutegerera kuki yatusigira ekifaananyi kyekino twali mu kisulo yatugamba nti nga bw'owangalira ku ssomero ettaamu nnamba oba omwaka mulamba nga towummudde n'ojja oddayo ewammwe nga maama wo abadde takusuubira aba anonya omunnyo mu nnyumba adde mu ffumbiro n'akulengera n'awummuza omunnyo adduka ajja akwanirize muliro gugenda kwaniriza omugayaavu mu kusaala muliro gugenda kwaniriza yagayalirira Qur'ani emyaka gy'oyina tomanyi kusoma Qur'ani weewuunye ne weemanya nnyo nga bw'oli haaji era bw'oba owandiika amannya g'osooka lya haaji haaji Eriyasi gali wangu haaji kika ki atamanyi kusoma Qur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haaji kika ki atasobola kusaaza bantu jjuma haaji kika ki atalinayo hadiisi n'emu gy'asobola kutaggulula abange essaawa yonna tuddeeka Isa Jesus alayhi salam asibirira abantu bange nti wakun fi duniya beera mu nsi dhaifan ng'okimanyi nti oli mugenyi wattakhidhi lmasajida baitan emizikiti gifuulenga amayumba mwotova jama ya wano mmanyi nti tewera bwiti musiraamu asuli ogisaalirawa nsobi omusajja tasaajira waka olugendo luwanvu nnyo ddala ng'ojja kusaala luba luwanvu ng'ojja eri Allah olugendo olukutwala eri b'omanyi nga abagagga ku duniya nga si luwanvu olw'ebyo by'obeetaagamu tewaliwo olugendo luwanvu ng'omugagga yakuyise wallahi lwaki owanvuyo olugendo olujja ku masjid ng'ojja eri Allah tabaraka wa taala wattakhidhi lmasajida baitan emizikiti ebbanga lyonna gifuulenga ennyumba wa'allimi aynaka albaka amaaso go gamanyize ng'okukaaba wakati mu kulowooza ku biki by'ogenda okwanjulira Allah tabaraka wa taala weebuuze nti naye ddala emyaka gye mmaze byensadde Allah abikkiriza weebuuze nti naye ebbanga lye mmaze amazambi nga mangi masikini Allah anansonyiwa wallahi amaziga go gajje weebuuze nti nze kabbuli egenda kumpisa etya ey'enzikiza ey'ebbugumu ey'obwomu wa'allimi aynaka albaka amaaso go gamanyiza okukaabangako nga ddala gakaaba bulumi ku mazambi g'okoze nga ddala gakaaba bulumi kutya muliro nga ddala gakaaba bulumi Allah ndimusinkana ntya yali Isa alayhi salam eyasubirira abantu be naga nti wajasadika sabr n'omubiri gwo gumanyiza obugumiikiriza ku mbeera yonna obeere mugumiikiriza wakalbaka alfikir omutima gwo gumanyize ng'okufumiitiriza ku Allah tabaraka wa taala wala tahtammu birizqi gada teweekaluubiriza ng'okulowooza ennyo ku riziki y'enkya. Ampuliriza ekikulu mu nsi si bugagga we tutambulidde ekikulu mu nsi kukkiriza Allah tabaraka wa taala. barakallahu li wa lakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikri alhakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il almu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wa huwa albarrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. Ampuliriza ekikulu mu nsi si ssente si bugagga. Bugagga tebulina muwendo bwe butabaamu busiraamu. Wallahi temuli makulu. Kino kyeyogerera abaali abagagga Allah bwe yajjulula bakyalina yadde ekinusu balina wakataka konna nga kake
tebakyamuterako yadde ekyemisana mu makage mugali amakage. Wallahi bangi Allah ne bamukomyawo leero abaana be tebayinza mwayo yadde buloka bweti. Emmali yo yennyini bagirowoozako ng'oli mu ddiri oli bubi oli ku ndiri ne balowooza ku by'obugagga by'olina. Nvubuka omu nakati bamuyita kikutta obudde naye nga teryali linnya lye kuva mu buto. Kikutta obudde linnya yalifuna kitaawe mulwadde, yalwala n'amala ebbanga ng'ali ku ndiri. Wallahi yatambulanga mu mikwano gye nga bw'abeera awali omulwadde awuli alaga obulumi n'okufaayo ennyo eri omulwadde nga bwadda mu banne aga nti bw'oba olina emitwalo 5 gimpe ekikutta obudde essaawa nnakibuta. Allaahu Akbar. Ng'ekikutta obudde bwali bulamu bwa kitaawe era wallahi bonna yabasasula ng'ekikutta obudde kibutadde. Kitaawe olwo yafa yasasula buli amubanja, olaba nga ku mutima yali musanyufu olw'obwavu bwali bumulumidde ebbanga nga tekitaawe mugagga. Mpuliriza, ekikulu mu nsi si bugagga, ekikulu mu nsi muntu kukkiriza Allah tabaraka wa taala. Kiweetaaga muntu kuba munnaddiini. Swala 5 zisalanga mu jamaa. Kyakubiri, topa kukanga ng'osaala. Bangi sifiri kwe tusomera ebigambo by'omuswala si ya buvunaanyizibwa, ebigambo byogere mpola mpola ng'okutamye ku mavivi. Suratul Fatiha gisome mpola mpola ngali ku swala eyo. Wallahi eswala eyo yiyo kusinga edduuka lyo, eswala eyo yiyo kusinga ekizimbe mwosula, eswala eyo yiyo kusinga ekidduka kyonna, eswala eyo yiyo kusinga sente z'olina mu nsawo. Sente ezo Allah wakujjululira bennyini abasooka bwe kaba kabenje we bazitwalira. Ekikulu mu nsi si bugagga, ekikulu mu nsi muntu kunyweza ddiini ye. Ampuliriza, tubeere bannaddiini abanyikidde. Werekereze ng'olwokuna olusiibe, werekereze ng'osiibe ngammande. Qur'ani wenna talina programu egisoma bayimaamu weebali. Imaamu Awan Hussein mukwano gwange waali mulungi mu Qur'ani, tayinza kusasula yadde eky'ebitaano. Allaahu Akbar. Kyannaku nnyo kubanga bwe gutuuka kuyiiya ssente abantu olwo bagijjuza ng'abantu bajja n'ebitabo byabwe ng'ewa imaamu teri amukonkona. Tuzuukuke, ekikulu mu duniya si bugagga. Baali bavubuka banyirivu, wallahi olwaleero nga tebaliiwo. Ng'olwaleero okumunoonya bw'omulemerako ennyo bakulaga katumu ka ttaka anti yooyo. Bangi bwe tudda mu byalo gye tuziika osonga ku kitaawo nga tosonga ku muntu. Tyo ye Haaji Katende kitaffe. Maama ye twamuziika Kyengulu wali, ono ye mukulu waffe. Baaba ono yali anjagala ntuumu za ttaka. Wallahi leero lwennyini tuyinza okuba nga tugenda kusula wammwe. Musiraamu, wali ofiisi zaayakadde okusika ekifaananyi kya Kabuliyo, wali ofiisi zaayakadde nosika akawungezi nga mayiti yo etuuka waka nga bwe muzze nga mutuusa mayiti za bafamire yammwe. Wali weetaddeko mu kifaananyi nga gwe wafudde, wali osesemu ekifaananyi nga imaamu atubikira Haaji gwe. Allaahu Akbar walillahi alhamdu. Embeera eno yeetaaga ogisembeze kumpi. Bimu ku Allah kuwayisiza omuntu omutikkula ebizibu by'edduniya. Ku dduniya tewali kizibu kyenkana kufa. Fate twakiteeka wala nnyo n'ogyeyo obuzibuzibu obutonotono ak'obwavu akafiiza ak'obupangisa ate byo n'obikuliriza nnyo era n'obirwanyisa nnyo ne weerabira nti wallahi emyaka osigazza mitono nnyo ku dduniya. Nkulamira obuteraliikirira nsonga yonna ku dduniya oyina eyakutonda. Omwana yenna mu myaka gye mito alina kyeyeeraliikirira mu nsi. Mwana wa P3 baba kasukira ebintu ebweru nga landiroodi abagobye ye tabimanyi era ye asigala mu muzannyo gwe kuba taata waali. Ampuliriza, leka kuba ku kyeweeraliikirira mu nsi. Allah waali tabaraka wa taala riziki yo yonna nteeketeeke. Mu suratul Qamar aya ya 49 Allah gati inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Buli kye twatonda kyonna twakitonda tukitegekedde byonna. Tomanyi myaka gy'osigazza ku nsi kati otegekera myaka emeka egyo. Ntegeka bukadde bwange ani yaga nti oli butuusi? Ntegekera abaana bange gw'oli mu bya kitaawo. Allah mwenkanya wallahi akimanyi nti ku duniya osigazzaako emyaka 6 n'obukadde 8. Kati olinawo obukadde 8 n'emyaka 6. Kati Allah akwako mpola mpola n'akuwayo ebiri leero ku ssente zo ziri nkya n'akuwayo 3 lala n'akuwayo 9 bwe ziggwawo nga wakutwala. Please, programu yonna Allah yagiina. Hadithi eno yankutteko nnyo. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti inna rizqi y'omuntu la yatlubu al-abda enoonya nnyiniyo
kama yatulubuhu ajaluhu ngane ajaliye bwe munonya ebikunonya biri bibiri gwe wenna abadde amanyi nti gwononya riziki wekka riziki naye kunonya inna rizqi y'omuntu la yatlubu al-abda enonya nyiniyo kama yatlubuhu ajaluhu ng'okufa kwe bukumunonya bw'oliba olifira ku lw'emitiyana era wallahi luliba lwa mmande gwe kennyini mbu muhafiridwa emitiyana kumbe togenda kukomawo nga Allah yategeka jjeza era togenda kusukkawo bwe luliba lw'e Masaka wallahi Allah ajja abantu embaale nga yamutegeka kufira ku lw'e Masaka inna rizqi y'omuntu la yatlubu al-abda enonya nyiniyo kama yatlubuhu ajaluhu nga ajaliye bwe munonya waliwo obwetaavu okweraliikirira ensonga yonna musiraamu kakkanya omutima gwo programu yonna Allah yagiina ekikulu mu duniya si bugagga ekikulu mu nsi wallahi ddiini naddala enzikiriza allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik allahumma ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid warda allahumma anil arba'ati al-khulafa abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin allahumma a'izz al-islam المسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا في قرة ولا تجعلنا مع الغافلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم اهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بصالحنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في بلادنا يا رب العالمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.